nnyo era lunaku lulungi nnyo. Mu kyaki yaffe olunaku luno 2 Novemba buli mwaka luba lwakusabira abantu bonna abaatuka ku maaso n'okubajjukira n'okwebaza Katonda, era kyekituleese wano lwaleero ng'abayimbi oba abantu abali mu industry, artists ne media. So abantu abo abatufaako omanyi tusigala tubalowooza, ate oluusi tusigaza ennaku ku mitima gyaffe nga twetaaga Mukama atukubagize tusobole okuva mu nnaku ey'okufiirwa, ate era nga tukkiriza nti abantu baffe abaatufaako abo baali bakkiriza, ate nga mu kukkiriza kwabwe eri ekigambo ekyokuzuukira kitegeeza nti okufa si y'enkomerero. Death is not the end. So we believe that all of these people who died in the Lord bonna abaafiira mu Katonda Mukama alina wajja okubatuusa, ate luliba olwo naffe ne tuddamu okubeera nabo, kubanga naffe tuli mu lugendo, tuli mu lugendo lugenda mu ggulu, tuli mu lugendo lugenda mu ggulu, tuli mu lugendo. So naffe bwe tujja mu saavisi ng'eno olwaleero tujjukira nti tuli mu lugendo, tewali amanyi lunaku lwe lwakuva ku nsi. Buli yagadde okwebuuza amanyi twakyangwiza tugendeyawo ddala mu interview abantu abasoose okulawo omuntu okusooka bajjukize njogera naani era lwaki njogera naawe. Amannya gange nze Father Anthony Aliddeki Musaala, ndi Musaasiridooti, ndi Father, nkolera wano e Lubaga Tikko, ate era ndi muyimbi w'ennyimba eza gospel. So yenze bwe mwogera naye olwaleero. Abasinga ate baludde okulaba nga beebuuza waddawa wabulirawa ebyokuyimba wabivaako engeri muno kati maybe enkyukakyuka mu kyaki engeri gye yajjamu. Ebyokuyimba sisobola bivaako kubanga kumpi nabizaalibwamu, kyekitone kiba kitone. Kaakati nze sisobola kulekerawo kuyimba. Ekibuuzo kiri nti kwegamba ekitone ekyo nkikozesa ntya. So olw'okuba nti ndi Father, ndi Musaasiridooti, siri muyimbi nti kwegamba profession yange si yakuyimba, profession yange yakubeera Musaasiridooti. Kakati kino ekyokuyimba nkikozesa bukozesa mu mulimu gwange okubunyisa ekigambo kya Katonda n'okwagazisa abantu Katonda, naye ng'omulimu gwange siri muyimbi. Abasinga baali bagamba muno like Father unayagala kuvaamu oddeno ewaffe mu nsika ebyokuyimba. Ekyo kikafuuwe. Nayitibwa okubeera Father, kati kiri ekyokuyimba just is part of me. So nina okwongera okuyimba era nnyimba mu service zange n'emirimu gyange egya bulijjo, okugyako nti mbadde nduddewo okufulumyayo ka video oba okufulumya album, naye album eri mu process, kati ninaawo ennyimba nga ziri recorded ziringa 7. Oli yandyebuuza n'agamba obudde obujjawa obugenda mu studio n'oyimba ennyimba ezo zonna nazo zoyimba ne album mpya gy'oli mu kukolako ate nga naye n'emirimu gya Katonda kikwetaagisa. Owange nange oluusi nkyebuuza naye ndowooza Katonda waaba akikuwadde okikola bukozi, tobeerawo ng'obalirira. Of course obeera mukoowu oluusi n'ogamba nti banaye ngankoye, naye ng'owulira waliwo ekikubanja, olina okuyimba, olina okugenda mu studio, olina okukola kino. So nze nkyebaliza Mukama nti nkyakisobola, era nsaba busayi Mukama nti nyongere okuba nti nkola ebyo byenkola, multitasking, nawe wetugamba lunaku zino okola kino nakini. Right, yeah. So ekyalo ekibuuzo oli yandigambye muno bwebiseera watuviirako ku maaso okudda eno mu Father waliwo kaawe byali bigenda mu maaso mawulire bagamba oba ebyakuviirako kubanga ova mu kuyimba kuno n'ogamba ku concentrate ng'ebyo bya Father kubanga ebyokuyimba kuno birimu entalo nnyingi tuzabire eno mu bayimbi baffe ab'ensi. Right. Well, no, ndowooza sifunanga buzibu mu buweereza bwange olw'okuba nti ndi muyimbi. Sirowooza nti nali nfunye obuzibu okusinzira ku ekyo. So n'olwekyo ekyo ekyokuyimba tekirina nsonga, tekirina ngeri yonna kirina we kikontanira n'okubeera Omusaasiridooti.
okujjako nga bwe ŋŋambye nti sisobola kubeera ng'aba gospel artists abalala kugamba sisobola kubeera ku bivulu manya genda wali na wali wandiyagadde okubeerako ku bivulu ebyo nga tulaba pastor Wilson Lugembe nga tulaba Judith Fabien n'abantukula bwekityo kaakati omanye ekizibu kyakyo nti abantu oba obongera oba expectation balowooza nti kati obeeramu ebyo kati sitera kwagala genda mu bivulu sitera kwagala genda mu concerts okujjako occasionally nyinza okikola olumu naye nze ndaba nti omanyi obuzibu abalala bwe tulina ng'abayimbi twagala nnyo okulabikwa twagala nnyo feemu ng'ate ekigendererwa si kyekyo twagala abantu at least nze nga faala abantu njaga balaga katonda gyali si kula balaga gyendi so ekyo ekya feemu no it's not so much part of my life. Uli yandigambye kuba waliwo yavayo n'agamba muno maybe endiga ziri eri zemwagala zemuyimbira eno zo zaafuukadde endiga za katonda lwaki temujja noonoonyaako ku eri emu eyabula nojjako nga ŋŋambe ng'ewaidi kenzo mu kivulu kye nojjako ewaka miliyoni mu kivulu kye noonoonyayo ezo ezibuze n'ozireeta mu kyaki ekyo ekigambo kikulu nnyo era pointi eyo nkulu nnyo nze era nalowoozezza nti ekintu kyetukoze olwaleero abayingi okujja wano okusabira kirungi nnyo kubanga tuli wano kati abantu ab'enzikiriza ezitali zimu ate ne tufuna chance ng'abalunyi b'emuli okubaako kye tubagamba naye tekyandikomye wano twandibadde tukifuna oba mulundi gumu mu mwezi oba mirundi ebiri nga waliwo enkola ey'okukuŋŋaanya abayimbi ne tubawaayo something ekibajyamo kubanga kati olaba ngera industry eno sector y'abayimbi artists ne media ejjudde bavubuka tebalina guidance abalala bali mu njaga abalala bali mu kusamira eddogo lisusse kati buli muyimbi bagamba nti buli muyimbi alina okugenda kuki kundagu okuyitamu is it true kituufu ddala olaba nti drugs zisusse kugamba kirabika nti ndowooza abayimbi tubasuuliridde so it's a time where we can reach out tusobola okunoonya ku bantu baffe abali mu sekta eyo so nze ndowooza nti today is a good start ekintu kino oli yandigambye maybe abayimbi bakibuukira ekyokujja leero kuba lunaku lwa Eklezia kusabira bonna bonna abaafa nteekateeka kiza mulina okulaba muno abayimbi baba batwalira mu kukola ery'okubuukira ku kibasanze nekibanga kiri either monthly nteekateeka ki gye mulina nga mu abasosolodoti b'omu kkanisa kaakati kubanga abayimbi bano bebafa era babaleeta mu makanisa naye bo mu nnaku endala bajja ebibuuzo etubebuuza anti kaakati nze kyensaba abayimbi twekolemu omu tuteekewo engeri yakakomiti tuteekewo enkola ate tujanjule mu Eklezia kakati ffe tuliwo okubayamba bafaada kubanga kati nze ndi muyimbi tulina faada kiibi tulina bafaada abasobola okubeera easy to the artists naye nga waliwo ekirina okuva mumwe ba artists nemugamba nti okay tuli organize twagala kino tuyambe mu kirenga kino ffe tuli very willing okubayamba mu kyonna kyonna kale nga tuzeeyo ku biri ebyokuyimba tiwinayo ka concert dira ogenda ofulumyayo akayimba abawadisi bwebakubanja bagamba Father Musaala tukwetaaga tufulumizeyo akayimba tukubireyo ku concert tujje tukuwagira okay kakati ekyo tulina kutunulira mwaka gujja saagala kusuubiza byesiikole kubanga kati nali ndowooza nti nja kufunayo concert awo mu December naye sinaba kutereera ate tugenda mu budde bwa Christmas nabiki kati so in the coming year I'll be able to do something naye nsiima nnyo abansiima mwebalire kunjagala n'ennyimba zange mbaleetera ebipya nno mujja biwulira byokya nnyo amagezi go abayimbi n'abavubuka abali abagala okuyimbiramu eno ensiike y'okuyimba awo mwaka 2022-2023 well okuyimba kuno kitone kaakati ekitone ky'omuntu abantu be bakimanya ne bakyagala kaakati gwe yimba yiiya fulumya oluyimba omanyi nti luyimba lumu lwokka lwelukuteeka ku maapu luba lumu bwe luti nelukuteeka ku maapu ate bwe kiba nti ddala ekitone mwekiri ojja kukola oluyimba abantu balusiime okole n'endala then slowly you become an artist
nze enyimba zinafuluma okusooka mu 2006 nyimba zikyampaddde fame up till now. Okay? So tekyetaaga nnyo okubeera ne stress okubeera famous nabikigwekola ati waabeera mulungi abantu bamusiime. Katumaliriza esi tetuyinza kuvaano nga tusabidde ku bayimbi baffe naddala abagoinga through depression abagoinga through hard times essaawa zino kuba bangi abamu obufumbo bugaanyi bayawukanyika nga bakaaba amaziga abalala amabanja mangi abalala bagenda mu concerts zaabwe twagala obayimbyeko nga musobe basabireko okusala nga muyimbi munnaabwe ate omusoosolo doti. Ayi Katonda ow'ekisa ekingi njagala okwebaza olwabo bonna abatulaba n'abatuuliriza. Njagala okwebaza olw'olunaku n'obwotuwadde okusabira abantu va ku maaso. Ayi Mukama Katonda nsabira abayimbi bannange nkusaba obasaasire obasonyiwe ebibi byabwe ebyo byonna ebitagenze bulungi. Mukama basaasire omusaayi gwe ogwanaazeeko ekibi. Nsabira abayimbi bonna Mukama abasibiddwa mu mbeera ezitali zimu, abalala bali mu addiction, abalala bwavu. Mukama gw'omanyi bakyalire batuukeko amaanyi go gabatuukeko ayi Mukama basumulwe. Nsabira abayimbi bonna abaagala okugattibwa obufumbo obutukuvu abanoonya relationships Mukama bawe okusalawo obulungi omuntu omutuufu gwe balina okubeera naye. Mukama tusabira concerts zonna ne shows zonna ezigenda okubeerawo bafune byonna bye beetaaga ku lunaku olwo n'abantu bajje bangi. Ebyo byonna tubisabye nga tukakasa nti obituwadde mu bwa Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abawe ekisa Kitaffe ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Mubeere emirembe. Nga tumanyiza muyimbi kyasinga okuyimbira akayimba ogamba noyo muyimbi mukwano gwange era njogera naye Kasimu. Wow. Ekyo jakindekera malo kiroza. Muyimbi kyateekala okukubira Kasimu nagamba owaaye father oli oti eyo onsabiraako. Ekyo kizibu okuddamu naye njagala nnyo ennyimba za Pastor Bugembe of course za gospel. Ennyimba ze zinkolera nnyo n'abalala. Batugamba Bobi Wine takuva ku lusegere. Omanyi Bobi Wine wakukaala eri ewaffe. So Bobi Wine namumanya dda. Gamba just I feel is like kugamba muchanti blood ate kugamba ennyimba ze zina message ennungi ennyo. So gamba mba artists abali secular he's number one. Kayimba kyaka Bobi ali muganda katuzeko kayimba kikoga ati Bobi akankolera kati no waliwo kano ke yayimba recently muzijukizaamu is it recent niza mfuzi mukezo lumonde waffe ani batusalako sentamo aina kayimba olulala olwali before then temuba n'akatengo byekwaso ate olulala katengo I think that's one of father toina katengo kale tweyansiza nyo tweyansi wadde father Musaala bano ku lutiko erubaga musire bulungi mwera kale ng'omukolo gwonna father Musaala kama yeebazibwe owekitiibwa osiibye otya ssebo nsiibye bulungi nnyo era